Mwasuze mutya Spark kumacha tuba twasimbudde dda obudde bwebo tuli live okuva mu streets ze Kampala eno Nakasero abantu bali bize nga bulijjo emmotoka zitambula jamu yoyo wa bulijjo takyukanga Nakasero emmotoka ziba zikira zigenda mu park abantu babavudde wawe nga bagenda kukola mirimu abalala bakedde dda ne naffe era twakedde dda okuba nga ate tubatuusako okweyongera ddala mu maaso mu programu yaffe nnyo yange nze Evelyn Mike olunaku olwaleero ate nga Asha Nabs ate nga ate mulwadde naye ng'essaawa yonna agenda kuba nga akomawo leero ndi Nakasero the excitement I have kansuubire nammwe mugirina abakyala bakeerera ddala okujja okukola tebakyagala bintu bya kusigala waka ate kubeera kusendeza abaami baabwe bagira ddala mu kibuga ne bakola mwasuze mutya mami wange omulungi ogamba otya mukwano nyimirire mami solo oyitawo nzijaawo mpite wano bwe nti njagala kubeera eno mami gy'abeera atudde nange ndabe we kiwulikika aha wasutya mami wange nange neesuliddeyo gwe wasuze otya oli bulungi siri bulungi nkola naye nnumizibwa no omugongo gwe gusinga okulu byonna neki ekirala fatigue fatigi kyekimala kwekukoowa ennyo kukoowa ennyo mba nkufuna ate wongamba ka fatigi kukoowa nnyo nnyo gukoowa nnyo mami olinayo abazzukulu ye nze nzenna nga bayinza okumbula waliyo abali mu P7 amanyabo nina wa P6 sijja kulimba natuulayo ba P7 okusingawo mbayina niyo ali mu P7 simuyina olina kati olinayo ali mu P6 alhamdulillah mukama Allah yakuwa well government eyagala kujjawo PLE bukura ensonga zaabwe nyingi abalala bagamba musimayanga tebiri unfair abalala bagamba mbona abaana basoma nnyo nati batandikira eri wansi mu kintagateni nga bagamba kinagere nibagijjewo babizza wansi babizza waggulu kati nga babijjawo nga bagala abantu mu nasale babere nga basomayo omwaka gumu gwokka bayingire mu primary yakusoma myaka 3 nalina okusoma ne kindagateni P7 eyo bagisomera emyaka emeka nga bavudde ku nasale singa bwolaba nti n'omwana bamugye mu P1 agenda mu P2 bagala bamugyenga ne mu P7 agende bugenzi mu senior wano nga tatudde bibuzo bya PLE babijjewo lwaki baba sente nnyingi mama nga biba byebimu betolola sente nnyingi ezibigendamu kati eri batugamba bo nga baba education bateekamu nnyingi ate naffe tuteekamu nnyingi kati bigasa bo sente zige nnyingi naye mami gwe at least wakola PLE nze saatuukayo mbitegeerera ku baana watuukanga mu kilasi amala ngenda kubuuza kabuuzo kyakasinga okusumbuwaawo ng'oddamu PLE P6 saatuukako mu P7 mwana wange naye yaluma waloozaako bibuuzo ki wawulira nga banno bagamba nti kino ekibuuzo kyaba nga kizibu kyakuddamu anti ekizibuuze kati naye era nkyabijjukira nze yabeeranga maathi yansumbuwanga nnyo findinga X mwanonyanga X ate ffe ekirungi ebyaffe byalinga birungi nga balinga abatulagirira notulagirira ng'opiikingako ABC olwo baba tebakulagiridde nga bakugamba ekibuuzo kyekino londako ennaku zino basomera ddala bulungi kwegamba naaba nga akyejjidde muki mu bwongo obwo wagesinganga kigesinge twagesinganga mami tewasomanga wadoojinganga ng'ogamba muno ogenda kugesinga labye kati obola PLE oyagala bagijjewo bajjewo oba bateekawo biri ebyokugesinga ng'ebyamu ebyo tebateekawo basomese abaana mu bwennyini bw'okubasomesa ne PLE eno we bajjawo bitwala sente nnyingi kati buzibu bwo bwakuba nti bitwala sente nnyingi bo beefuula nti nnoki nsimanyi registration nsimanya bitya ate babbye ebibuuzo ate babibbye ate baddemu bakole ki ate bya results bazikutte bano babasibye ate biki babaleke basomere ku bwongo bwabwe basoboye ku bwongo bwabwe mami tewaŋŋambye erinnya lyo nze amannya agange nze bampita Naalongo osanyusa okukusanga Naalongo tweyanziza nnyo Naalongo wane Nakasero bayi mukama akongeremu ate bakasitoma bajje bangi nnyo erera abazzukulu nga sitaddeeko amiina tweyanziza ddala ayagala kwogera ku PLE bano eproducer nsaba kunnyambako sigwa kale tweyanziza nnyo Naalongo tukyali mu kakyalo ke Nakasero era nga bw'atyo ye Naalongo bw'ateeseza nti ye PLE bamugjewo
ku lw'ensonga bantu ssente basaba nyingi njeza registration ate n'ebibuuzo by'abaana babikutte ate bano babadde bakoppa ate bano ne bakola ki kwegamba ye Nalongo obuzibu bwe bwakuba nti nno abantu babasumbuya oba abazadde babasumbuya ddala mu nsonga za PLE. Waliwo tulina kuba tweyongerayo nga twogera n'abantu bangi nnyo era nga mbadde nsaba neyongereyoko wano. Wanji Daddy wasuze otya papa? Bulungi mama. Oli bulungi? Ndi bulungi nnyabo. Oyogerako ne Evelyn Mike wa Spark TV. Muvinyani? Evelyn Mike. Evelyn Mike, eh? Wa Spark TV. Spark TV. Spark. Park. Wasuze otya? Njogerako nani mzee? Mzee Isegawa. Mzee Isegawa government yagala kujjawo PLE gwoteesa otya? Yagala kujjawo ki? PLE bino ebibuuzo bya P7 abaana bye batuula eby'ekyomusanvu. Nedda nnyabo sikiwagira ku bijjawo. Tokiwagira ku lwaki? Lwaki sikiwagira? Bwe tunajjawo omwana ategeera atya nga ayise ebibuuzo oba ategeera atya nga ayiseemu. Era nga bulijjo bwe bayita okuva mu P4 ne bagenda mu P5 era bwe bajja oyita okuva mu P7 bagende mu senior 1. Nga talabye ebibuuzo bye? Anti nga bulijjo era bakola ebibuuzo bya end of term era n'ekino wekijjobbe. Ati nkoze ebibuuzo naye era nagudde. Namanya nti nkoze ebibuuzo nayiseemu. Kati awo kiba tekirinaako ogamba nti mpiseemu oba ngudde. Muba mubijjeewo. Nsonga ki endala gy'ompa nga seeyo ku lwaki PLE aba alina osigalawo? Atusigalize ku ensonga gyenkuwa twandibadde tusigalira ku mbeera ya bulijjo nga bwe tubadde tukola ki? Nga weebadde tutambula yennyabo. Sisangamu kunyigizibwa kwonna? Mbadde sigisanzeemu buzibu kujjako pozi mmwe. Okujjako nze? Nze nkoze ki mu PLE? Nze sikola mu Ministry of Education. Mbadde sigisanzeemu buzibu bwonna. Well, tweyagaza nnyo omwana waba awummudde n'akuleeta lipooti n'ogitulako n'otegeera nti omwana wange yabadde namba gundi. Kati abo mubijjeewo tubadde tulinaki? Okubijjawo lekitegeeza mbu ebibuuzo babijjeewo era ebibuuzo bajja babibawa naye okugamba muno PLE babeere nga baregisteringa batuula ate balindako results okomawo mu January kwegamba eyo process yonna baagala bagijjeewo ng'era baagala ebya internet biveewo n'ebya nasare biveewo. Sigadde Segawa Sabbani nze sikiwagidde. Segawa amanya akubuuza akabuuzo kamu mu PLE ekibuuzo kye ekyakkaluubirizanga okuddamu wali otudde PLE? Nedda bambi saatulako taata yali muwaba era saasomako nakusoma kusobola kuwabulawo. Okuma mu kibiina ki? P1. Kibuuzo ki mu P1 ekyakusumbuwanga okuddamu? Oba subject kye yakkalubiriza? Tolina subject gy'ojjukira? Sina kyenzijjukirako. Segawa olimba. Ate math tomujjukirirako wadde? Maki? Sina kyenzijjukiramuko. Ate abakasi? Sina kyenzijjukirako mami ebbanga ddene. Ate okuwandiika erinnya? Eryo ndiwandiika mami. Tweyanziza mzee Segawa. Mami nga mbadde sikulabye ng'okedde. Mami wakedde ssaawa mmeka? okutuuka muno mu Kampala Okutuuka wano e Nakasero? natuuseewo saa 8 gwa kiro. Saa 8 gwa kiro? Ononyuka mmeka? Nja kunyuka kati ffe tuliko kunyuka woowekeza woogendera. Oba olina kuwezanga ssente mmeka? Ngambye woomaliza by'oleese w'oddirayo ewuwo oba n'amaza kiro nga nkeera ku makya nzirayo ewange. Ku saa 8 ojja n'ebintu nga byenkana bitya? Wano mu katale oluusi nzija n'ensawo nga 10 ezaaki? emicungwa 10-15 okusinzira ensawo yange kyebeeyogedde. Ogamba eno sekita yaba micungwa na fruits? Micungwa, miyembe kwegamba ekola fruits. Kati nze mbadde mbuuza olinayoko ku bazzukulu oba ku baana? Ninayo omuzzukulu n'abaana nina. Olowooza PLE gavumenti eteekeddwa okugijjawo? Wabula kyanaku era tusobeddwa tugenda tulaba ebintu ebyefuula. Kati w'ojjayo PLE oba olowooza okoze ki era omwana asomye ki era onaamanya omwana wange agenda mu siniya. Kati n'abaana bano baliwo n'ezino kikodogo tiimu nazo zigende bugenzi zituule siniya 4 gwoba ofunyemu. Anti kati bo balina ensonga zaabwe ku lwaki bo babiraba kubanga munange bo ngati nga nze Nalongo sikiwagira okujjako nga batusomesezza nnyo tutegeere lwaki bakikola. Lwaki balina okujjawo PLE? Bakijjawo era kigenda kutuyamba tutya oba kigenda kuyamba kitya abaana baffe okitegedde. Mama Nalongo ng'oggyeko oli muzeeyi gwe mu PLE kabuuzo ki akakusumbuwa okuddamu? Wabula nze sayansi yankalubiriranga nnyo. Sayansi wafunamu bumulemo nga bumeka? Wabula nafunamu obubonero bwali nafuna kale namufuna na 8. 8? Olwo Nalongo wafuna gundi wafuna points meka mu PLE? Mu PLE
nafuna 24 mu PLE nalonga ebeera second grade oba third ebeera 30 ebeera third grade era bwe balekola nawe era wakola wayitawo tweyanziza nalonga ate yakolera ddala yafuna points 24 we yali mu PLE muzeeyi ng'ali kasimu muzeeyi ng'oli smart nnyo. Assalamu alaikum Haji. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono chairman sivaano nga tonjokyezza. Nsanyusa balaba. Bazaali njokyayo 15. Nsanyusa balaba. Nsanyusa okusanga. Balize baleese okusooka. Olyoka onjokye. Onjokyeze mu kamera. Nedda. Chairman government ye planning kujjawo PLE. Okusooka. Ogerako ki? Nze Mr. Ali Mulata Kyakulandaba. Nga nze chairman wa department eno ya Orange Department. Orange Department. Yeah. Kati ekibuuzo ekyo ekya kujjawo PLE mu butuufu ze mbadde sikiwagira. Lwaki? Olw'ensonga tuvudde mabega yonna nga tusoma naffe twasomera eri abaana abatasobola kufuna chance kumalako kugenda mu senior 4, senior 5, 6 naye omuntu bw'atuuka mu senior mu PLE n'atula PLE n'afuna ka certificate ke ka PLE naye muli awulira nga naye azitowa olw'okubanga afunye certificate eyo ey'okumalako P7 naye bwe bagijjawo omwana n'ayita buyisa n'abanga atalina kyasoma era naye muli olaba ne bw'aba mukozi n'akola emirimu naye ne watabaawo ajja kumukebera kumanya nti kati wano watuuse kati mukebe tulabe kyakoze olabira ddala nga abanga atalina kyakola. Haji gokyagala PLE esigale togirabamu kabi konna. Njagala ebeerewo sigirabamu kabi nnyo okujjako kye tulina okusaba gavumenti balemenga tuwanika nnyo bino ebya legislation ezo sente ne ziba nnyingi nnyo eziyitiridde ekyo kye baba bakendeezaako naye nga PLE esigalewo abaana bakole ebibuuzo era abaana basanyuke beeyagale nti tumazeeko omutendera gwa primary tuyingidde ogwa secondary. Haji kano kange naawe wali mu PLE kabuuzo ki akakulema akasinga okukalubiriza okuddamu? Nze bwe nali mu PLE mathematics yampisanga bubi nnyo. Wafunamu nga mmeka? Mwalingamu omuntu obwo obwayo anyway nalwana nnyo nenfuna 8 naye nga mu math naye nga wali okulwanako Haji? Yampisa bubi nnyo. Emmundu wagiteekawo walwana nnyo? Nalwana kuba nagezaako yali ankalubiriza nnyo. Wedde ongamba example ya kibuntu kyewalaba okusumbwa mu math? Bwerabirawo obuntu obwo obw'okugiragira obwo obwa X obwo okusazaasaza obwo bwalinga bumpisa bubi. Ate subject kyendala okujjako maaki? Ne subject kyendala eyalinga ensumbuwa mwalingamu geography oyo. Mu PLE ate Haji? Teyali mu geography mu PLE. Geography si wa PLE, geography wa O level. Kale naye nga ebintu ebyo okusinga ddala kubala kwe kwasinga okumpisa ennyo bubi ennyo. Ate kirungi sente ozibala? Nzibala. No balance nga n'omanya loss ne profit. Okwo kuntwalira bulungi nnyo era ngatta bulungi era ngatta n'entoozaako bulungi nnyo buli kimu. Byo bisobola? Bisobolera ddala bulungi nnyo. Multiplying, division. Ebyo obwogundi obwo obw'okusazaasaza obwo bwali bunkola bubi nnyo. Tweyanza nnyo Haji siba bulungi. Bannange ensanyusa nammwe bala nsiimye nnyo mwebale okujja okutukyalirako. Kale kyeyaba. Mwebale kutwaniriza. Kale bambi. Tweyanziza oyo nono sorry abadde chairman wa Orange Department tukyayidala Nakasero simanyi producer oba ntwala side wa naye nga ate tukyabuliza ddala abantu ku nsonga y'okuba nti gavumenti erina oba ekirowoozo ekyokuba nga ejjawo PLE abantu kolera ddala era no tuli mu Orange Department era nga bwolaba tuli kubuuliza ddala ku bantu ku nsonga za PLE ye bannaye ekibuuzo ki ekyasinganga okubasumbwa bane anko ngamba eko naawe tongo obudde bwakakya kiki siri bulungi ndeka anko tumwesonya jasimbadde musiimi nzijaawo akaliwa kanze kakulage akaliwa kombuuza Haji watadde kadimpo akalungi mata kagadde oba tokagadde kasiimye anko wakola PLE gwe sikolanga wakoma mu kibiina mwamupi wano subject yasinga kusumbwa mu P1
sagitegeera. Togijjukira nagijjukira. Kira Kirayo kantu nakamwade mupiwa. Naye ng'olina abaana b'oweerera. bayitirivu. Kati lwaki oyagala gavumenti olowooza yandiggyewo PLE? PLE. Ebibuuzo bye bakola mu kyomusanvu nga bagenda mu second. Byonna byonna bajja bikola naye waliwo ebisaana n'ebitasaanibwa. PLE yabadde ayamba nnyo okumanya omwana w'aba ayimiridde. Bakoona. Lwakwata ongambye erinnya lyo. Nyaga ngenze Max Sizayawe. Max Sizayawe. Mark. Obadde okyanyinyonnyola. PLE teyaligiddwa olwa nsonga ebadde tuyamba nnyo okumanya abaana ensoma gye bavudde nga basoma wansi n'okutuuka ku PLE. Ne tukakasa nti omwana ayimiridde bwati ne bwati ate ekiyamba ku gavumenti okumanya data w'omwana ensoma ku mirimu iteyina buzibu nnyo kwegambetera okugaziya amasomero primary yoka tugenda mu bibiina ebiddako teyeyongedde nako buzibu kye baliyongeddemuko nze kyenyinza okuyamba iwabulamuko agatayina busobozi bwa kukola ki gwa kulegisalinga abaana ku PLE. Nze nalibadde ngamba nti buli lyalibadde likwatibwako nnyo n'amaanyi ne gavumenti okulaba nti PLE atuulibwa atya nti nga tebalina kwe beesigama nti omwana tasasudde fees takoze eki wabula omwana yenna asomye ekibiina ekyomusanvu akolenga PLE ewataliiwo obukwakkulizo bonna bonna obukwakkulizo bujje nga luvannyuma kuba tuwulira ennaku zino nti nze nasasula nze saasasula baŋŋaanye okukola ebibuuzo. Nze kyenalisabye gavumenti eyambe buli mwana yenna agenda okukola PLE okulaba kwateko ku byensimbi oba sina kindi omwana wayingira P7 batugulewo akawunti nga gavumenti nga akawunti eyo gavumenti egenda tuterangako sente zisasuya abaana abo fees tubenga tusasulanga bireme tusumbuwa nga sina sente omwana wange abazadde bangi bakaba amaziga nze n'owange yali akabyeko amaziga okulw'okutuula kwange so kitegeeza watuula P7 obadde onnimba maaka nze natuula P7 naye obubonero bumeka olimbanga mukama akulaba afuna bubonero obudde bwakakya maaka ofuna bubonero bumeka naye nafuna 16 ebeera second grade walwana we wali wagala kufuna mmeka wali osuubirayo mmeka nali nsuubira bonna kibuuzo ki ekyasinga okukalubiriza oba subject ki ekyasinganga okunkalubiriza ennyo ekyamazima lwalinga luzungu English oyo kibuuzo nga ki oluzungu si lwangu lwo si lwangu era lwankalubiriza nnyo kibuuzo ki kyojjukirayo just nompayo just kibuuzo kimu kyojjukirayo naye oba tompadde answer just kibuuzo kyokka nnyo kyenyinza kugamba ojjukirayo kabuuzo wadde n'akamu tweyanziza nnyo wamba emirimu gy'abawambadde mwerabira tweyanziza nnyo maaka nokyayogedde ekituufu kubanga nange saa zino osobola okumbuuza ebibuuzo ki bye nzijukira mu PLE nga sijjukira era nyinza okuba nzijukirayo bya math era nga nzijukira era x find y byokka wabula ate tuli Nakasero producer shagenda mbula maaso tuli Nakasero era tweyanziza okubanga mubadde naffe abalabi baffe abasipak ku makya Evelyn Mike nze mbaddewo leero okubanga nkutwala ddala mu downtown nabagambye the vibe in downtown needs different era bw'ofunayo ng'akadde jangu eno mu downtown ogule ku michungwa ogule ku miyembe ogule ku nakati abantu be Nakasero baba bakedde dda era nga obulamu bwo bwe bugagga bwo jangu ogule ku fruits jangu ogule ku greens jangu ogule ku bibala ebyenjawulo ate osobole okubanga ofeedinga omubiri gwo. As for now ngenda kubanga signing out musibe bulungi oyala kumpa sente aya maka mfuye banaye maka mfuye naye sokolindeko nkukire ba customer okola gwa boda nze nkola gwa boda wane Nakasero era nga mvuga reggae nkola deliveries
byonna gwe kyewetaaga kyonna nze muntu omwesimbwa ennyo ku stage eno atayinza kuyaza amanya newompa ebintu byo ngaoyagala bukadde mbukomyawo nga oli turururu wanayo omugagga tasobya ze zino maka zampadde wini tonsabiriza nyinawo kati obukadde bwange obwo bubiri musibe bulungi